Poliisi etandise okunoonyereza ku nsonga z'omukungu akola mu ofiisi ya pulezidenti eyabuze wiiki ewedde n'eragira abafamire babeere bakkakkamu okutuusa nga bazudde amayitire ge. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Emiliano Kayima ategeezezza nti bamaze okugatta fayiro ezikwata ku kubula kwa Christopher Kyeswa Junior omutuuze w'e Seta Mukono era ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Engeri gye yabulamu yannyonnyoddwa era abapoliisi baffe Mukono bagendayo ewaka ne boogera ne famire ne bategeezebwa ekyali kiguddewo. Tukolagana bulungi ne bannaffe abali mu bitongole ebirala by'okwerinda okulaba nga wayinza okubeera nsonga ki era baani abamukubira amasimu amakubo. Kayima ategeezezza nti baakufuna olukalala lw'amasimu gonna agaakubirwa Kyeswa mu kiseera kye yabuliramu kyokka n'asaba abafamire ye okubeera abakkakkamu. Tuteebereza nti ayinza okuba nga gyali mulamu. Bwe tunaba tuzudde waali n'abaakola ekyo nabo tujja kukola ki? Tujja kubazuula. Ye tetunafunawo mawulire gonna galaga nti oba yattibwa. So tukyakigoberera era tukyakolera wamu n'abafamire tuli wamu. Kyeswa yabuzibwawo abantu abataategeerekeka ku lwokuna lwa wiiki ewedde oluvannyuma lw'abantu bano okumukubira essimu abasisinkane bweyogerere bamusasula ensimbi ze yali ababanja. Abooluganda lwe nga bakulembeddwamu Jonathan Kamyuka batuuzizza olukiiko okulaba engeri gye banaazuulamu munnaabwe era nga basabyeyo yenna amanyi ku mayitire g'okubategeeza. Ate n'ekintu ekirala kyetuwulirayo kintu kyonna kutubuulira nti omuntu waffe ali wano oba ali wano. Abalabi ba Bukedde bonna wabanga waliwo omuntu yenna amanyiko omwami gwe bayita Kyeswa Christopher tuyambe batubuulire. Lydia Nakigole yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.